mu service eyo omutumo Kristo jali mu sabiti eno bakulisayo ababadde ku macha mu high flyer omukuru Uncle Barnabas Wakatale webali nnyo okubanga obaddeko musumba wange Dani Mugerwa nkubuuzako awukwaya mu family church Rungujja n'abakulu abalala ababeera awo kale nkujukiza nti Global Paint yuteekamu ensimbi egamba nti eina Global Undercoat ono mulungi ali ku katale balina slick vinyl ono mulungi munda balina Global Matte Emulsion ono mulungi ku ceiling balina Global Coat Emulsion ono abeera mulungi wabweru awo bakubire ku namba z'essimu zino wammanga noti 772 nya noti 8 7 kojja okubanga oyita okusobola okubanga ofuna aba Global Paints bagamba nti funa ebintu byabwe mu hardware zinjawulo mu maduuka mu ggwanga Uganda lyonna oba mu Namanvaawo mu industry area bwanga ogenda kugula ebintu mu bungi ne transport bajja mu kubwerere wabula nkujukiza n'essomero erya Appias Nasalan Primary School lyawo lisengibwa Kabuuswawo ku bitala by'e Kabuuswawo gegamu ku masomero agasinga okuba ag'omulembe Appias Nasalan Primary School itawo ku bitala by'e Kabuusu oyambuke waggulu somero udini kalina ddala zikumeri abaana basomesebwa ddala bulungi nnyonyo wabula n'essomero lya New Hope Primary School nalyo gegamu ku masomero amalungi ddala waliwo essomero lya Trust High School nalyo ssomero ddungi ddala n'essomero lya Sams Park High School nalyo ssomero ddungi nnyo nnyini ddala dino omukulu Lutamaguzi Paul Semakula abamu kubagambibwa nti bakubiddwa akalulu akomwaka 2026 ngina kuzumezi 15 wabula yagamba nti kino kikafuwe akalulu ke yakawangudde enakasekawo nyine emikwano gyange mingi nnyo njagenda mbabuuze kondabe honorable ankulisayo nnyo mu Bulango tukiyongerayo n'abawuliriza baffe ku Impact FM abantu bidda bansindikira message nti honorable mugamba ayogere ku kya president waffe nga tetumulaba gwe president omuwulizaako president ngabo mumanyi embeera si ya bulijjo naye alwanirira bulamu bwe kiringa ekiriwo nti bwe yeesimbawo n'assa omusango akuuma bulamu bwe president alwanirira bulamu bwe alwanirira bulamu bwe okukuuma obulamu bwe bugagga amaka ge gonna geetooloddwa amagye munda n'ebweru n'okutuuka ewolowooza oyinza okuba nga agenda mu balakisi y'amadde bonna waliwo road blocks so embeera gye tulimu si ya bulijjo naye ekitwalibadde tusaba nga bannayuganda kulaba nti no buli omu ayagaliza munne emirembe kuba olwaleero amakya ga leero bwe tubadde tusoma tulabye mutabani wa Gaddafi yali ow'amaanyi ennyo nga bamusse omusajja ku mawulire ag'endwebu amutadde ku pikaapu amuwalabanya okumutwala omulambo gwe naye nga mutabani wa Gaddafi yali w'amaanyi nnyo yattanga abantu n'afuuka wa kitalo nnyo nga bagamba omusika wa Gaddafi kitaawe yafiira mu bufulejje omukulu Saif al-Islam babadde bamuyita Saifu al-Islam yesibu myaka 5 myaka 5 bwe baali bayita omusika wa Gaddafi yali w'amaanyi yalisanga abantu empologoma bwe basse nga gwasongamu ono bamutte nga bamutta nga ssente za Libya n'ekitaawe nga zisse nga bw'agamba enkuba etonye Tripoli ng'etonya omukulu ono omusana gwake ono gwe basse oyo gwe basse abadde w'amaanyi nnyo yali w'amaanyi kitaawe bwe yafuuka yali ayagala kufuluma bweru ne bamukwata abadde alina akabukamu bamukuumira eyo akati yabadde ayagala kutoloka mbu yabadde atoloka ne bamukwata ne bamumiza omusu omwana w'omukulu ng'ayagala kutoloka ate abadde akyali mwana w'omukulu okuva kitaawe bwe bamutta amaanyi ge yalina ge yakozesa ng'ottemula abantu n'okuwamba ng'alina ebikomera bye byateekamu abantu goonya ne zibalya ono nga yakola ebikolwa ebyo nga yakola ebikolwa ebyo era olwaleero engala bizivuga mu Tripoli eri PA abadde alina akabuga mu yeekweka nga gy'abeera eyo kimanyi bamubembeeta paka kakati naye ekyo tukiyitamu kikuwabuuza yali mutawa gyenkugamba nti obulamu bwe bugagga ne bw'obeera n'essente meka ne bw'obeera n'ebizibu
bifaanana bitya buli omu omulaba agezaako okukuuma bulamu. So omukulu ennaku zino naye aliko gyali naye ate ng'era omuganda agamba nti awanise tasekerera wanke kubanga kakati abantu baffe bonna be mulaba abasinga naddala ab'enkyukakyuka buli omu lwasulawo lwabala. Honorable mu parliament ogenda kuddayo. Okay, bonobozeeyo twebaza mukama. Njagala otusigire ekifaananyi nga mwabadde mu parliament. Parliament y'omulundi guno ogiraba otya? Tusigire ekifaananyi kya myaka 5 nga gwe omukulembeze. Eno parliament ono gye baleese ebadde n'ebigendererwa bw'olaba waliwo wabaddengawo abantu ababadde poliisi be baabadde balina obutadda mu parliament nga ne bw'oba owangudde 100% nga tebalina kukkiriza kudda mu parliament kubanga waliwo ebifumbibwa ekisooka ebintu bisatu ebiri ku agenda kuba kati ebirina okuyisibwa mu mwezi guno ogwa February oba ogwa March. Ebintu ebyo ebisatu ebisooka ebigenda okuyisibwa ekisooka parliament egenda kuleeta etteeka nga yeeronda pulezidenti. Okina ekisanja? Kino ekisanja nti kati the law doesn't work retrospectively kati mwe gye mukola etteeka terikola etteeka terikola nga lidde emabega naye ate era n'etteeka limu ne ligamba etteeka terigenda temulina mwe kwekolera tteeka mmwe nga liganyulwa mmwe abaliyo. Amaanyi g'abantu galagawa. Parliament ye-12 gagenda kukolebwa parliament ye-11 n'egenda era kakati egamu ku mateeka agali meeja agagenda okuyisibwa twinirawo n'emmeeji nga meeyi tannagwako etteeka erireetebwa eryokulaba nti parliament bakyusa ku parliamentary system nga parliament yeeronda pulezidenti. Etteeka eryokubiri era eriri ku mmeeza ettaka lyonna ligenda kudda mu mikono gya gavumenti. Etteeka eryokusatu eriri ku mmeeza gali amateeka asatu agali meeja agagenda okuyisibwa parliament eno gye tukyalimu kuba eno parliament enkooka 15 Mei. Etteeka eryokusatu bagenda tulina okukyusa waliwo okukyusa ekisanjo kijja ku myaka 5 kijje ku myaka 7 ge mateeka asatu ago agatunuuliddwa ennyo kakati bw'otunuulira parliament eyejja nekagesiza abalegislators bonna b'obadde olaba nga they were targeted to be eliminated from parliament. Tukulaga nti nno waliwo omukulu gyali mu kufumba nti baleeta waliwo gwe baagala okuleetaawo ng'alondebwa parliament kubwa pulezidenti. Amaanyi g'abantu agatidde? Amaanyi baagagyewo ate kati nkugambye nti naddala wano mu Buganda w'obi President w'eggwanga President yagambye President w'eggwanga yagambye nti ku mulundi guno mwawunye ng'abantu abasinga tebaalonze bulungi olw'obuuma yabadde agenda kubalaga. Kati ezo nze nzintamboozi kubanga obuuma ffe twabugula. Honorable kankwate ku masimu 2 nkusibule. Katukwate ku masimu kitulabenga tukwate ku masimu nansonyi wasimu zekyanze mukatini ingini yalizi kubanga azitereza mukatini naye tugenda kuba tesa muko onabo nga betogere simu zale zekyanze muko bado kyatugamba eteke eryokusatulya kubanga bakyuse emyaka 5 gide ku myaka 7 gide ku 5 gide ku 7 neddala ettaka lyonna ligenda kudda mu mikono gya gavumenti neddala kati parliament yegenda okuweebwa obuyinza obuvunaanyizibwa okuba nti nno yeeronda pulezidenti. Okulonda pulezidenti kugenda kugibwayo eri mu bantu kugibwa eno mu parliament naye ekyo tekyewunyisa nkugambye nti kankwatiyo amasimu 2 osobola okuba one Impact FM. Obadde kyatugamba otyo? Badde nkugamba nti bw'otunuulira olutalo olubaddewo olwo senior legislators bonna baabadde ne listi nga balina obutadda ate ne kodi okusinziira ku information gye twafunye nga either balina okubbako obuwanguzi bwo oba okubba obululu era bw'oba weetegereza most of the senior legislators ababadde balina okuteekawo oba omugongo bonna baagenze baba eliminatinga political atolo era n'abamu baawonye okufa n'abalala mukosinga walabye okufa bwabadde kutambula mu ngeri y'ekirala. Kale Impact FM. Hello.
Hello? Simo. Nkujeko sikulira. Impact FM? Hello? Chuma chumuzungu chechanzemu. One bobude butugenzeko. Nsabo sibula abantu batuuliriza. Amasimu munasonyiwa. Njagala kwebaza sebo kojja posa. Yes, bo. N'okwebaza abantu bafabadde batuliza. Waliwo omwami bamuyita mwami Kazibwe muvuzi wa boda mu bitundu by'essemuta eyo. Yes, bo. Bakwagala nnyo. N'omwami gwe bayita Mutibwa Sam. Naye n'entulala. Baneemusomesa abantu baffe okubeera ne kye bayita ubuntu. Politics is the end and the beginning of everything. Ubuntu. Ubuntu abantu baweddemu ensa. Abantu tebakyategeerekeka, abantu banyagamisana, oli najja n'agamba tugenda kubba wano ne babba obululu bwonna. Obukulembeze kwalinga kuweereza, oli talaba nti omuntu bw'ajja n'akwekakaakikako abaako ekyagoba. Honorable Kankusi. Muddemu musomesa abantu okuba n'obuntubulamu. Ata we tuli eggwanga lyaffe liri mu kugenda, tuli mu nnyanga. Honorable yozaayoza omukulembeze gwanga nga nkusibula eyalangiriddwa. Kakati sebo mukama wange kimanyi nti yawanguddewa era bw'obuuza gwe ng'owambawulire eyawangudde akakiiko k'ebyokulonda bya fulodinze n'obimanyako eno ye programu kiri muto webali kuwuliriza ebigambo bya Honorable Lutamaguzi. Honorable Kankusibulye wano Katonda akukuume sebo n'abawuliriza Impact bonna okwetooloola yaffe Uganda kabiresi yaffe Uganda abasajja kabaka wangaye kale abadde Honorable Paul Lutamaguzi Ssemakula mbaka parliament ekikira abantu b'Nakaseke mu lukiiko lw'eggwanga olukulu embeera kojjaawe abamuzaala bandiga n'omukulu Kyagulanyi uyu fe abamuzaala bendiga tuzadde abantu so mbajjukiza mukama wange ambassador nkujjukiza nti seba bendiga tukwatwako nkwatako mpola kale kamba sibuli wano atakumira mpira bankumire musule bulungi era mwira babula nzijukiza lunch hour service ate n'obutasubwa ekijule ky'abagalana nebaza mukama nange nalabye omukyala sunja kubiirawo tubirewo twitabagalano abaffe budde bunangi bamwe embaga so tujjaawo tuweete ngenda kusomeza 14 abagalana bonna muyitiddwa mujje tubeerewo tunyumirwe ku lunaku lwa Valentines olunaku lw'abagalana nze muzukulu wa Lumwa Martin Bosakali Sobula atakumira mpira bankumire musole bulungi era mweraba. Eyo yebadde programu ekiri muto webali kuwuliriza tukwaniriza ku Monta Royal College Bombo obukenkufu bwe butandikira anti tulina ensomesa esoosowa z'abayizi ebibiina byaffe bisobozesa okuyiga obulungi science lab za mutindo library ejjudde ebitabo okusobozesa omuyizi okusoma awatali kukugirwa okuva ku computer lab ey'omulembe okutuuka ku bisaawe eby'emizannyo na buli ekikozesebwa okutumbula talanta buli ekikwata ku Monta Royal College Bombo kikulembeza okukula kw'omuyizi n'okwezuula. Monta Royal College efa nnyo ku butebenkevu bw'abayizi n'emirembe nga basoma ebyokwerinda biri ggulugulu ng'okukwotadde n'amasannyalaze agasola agali ku standby ebisulo byaffe bya mulembe twegatteko ku Monta Royal College Bombo ebyensoma by'omwana wo obikuba olukumu mutwe osobola otukubira ku noti 74528 noti 256 oba ku 0776 noti 420 Monta Royal College Bombo be known by deeds. Eddoboozi ery'ekitume ku ntikko y'essaawa likutuusibwako Shikaina Elementary School. Yiga okusonyiwa osooka kwesonyiwa nga tonnasonyiwa balala sooka weesonyiwe byonna by'otaatuukako byonna by'otaabeera byonna by'otaafuna kati weesonyiwe tewazza musango ekyo kiggwe ogambe nti I am free kakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu tulina kiwasalawo teweesalirawo family teweesalirawo ggwanga kati ggwe sooka weesonyiwe byonna by'olowooza nti abantu babyesittalako sooka olinnyewo ekigere olyoka ofuulewo amatwale go. Eddoboozi ery'ekitume ku ntikko y'essaawa libadde likutuusibwako Shikaina Elementary School.